ko mawulire nga families ndala nyingi nyo tuziraba ng'omuntu avuddewo n'olya family batandise okukaana ebyobugagga batandise okukola ki naye situwanti oba mu family yaffe ekyo mwakiwuliddeko ensonga ki nga Katonda akyataddewo ekisa kuba tetukiina tukolera wamu nga family n'akakiiko k'ekkanisa ne tukolera wamu tukakase nti omulimu guno gugenda mu maaso kuba ekikulu kya byonna omulimu ogusinga obukulu Pastor gwe yaleka si mulimu gw'abantu nti oba mukama waffe muntu wabula mukama waffe ye Kristo so tukolera wamu okutambuza omulimu gwa mukama waffe Yesu Kristo nti nange niwe ndiba nvuddewo bazzukulu b'abazzukulu baffe balina okusigala nga batwala omulimu guno kuba kkanisa eba y'abantu tulina okukakasa abantu basigala bajja basaba kyakiweeri ekizimbe yakireka tekinnaggwa era ekigendererwa kyange n'akakiiko ak'ekkanisa kukakasa nti ekizimbe kino kiggwa kwegamba bingi nnyo ebirina okugenda mu maaso byetugezaako olwanako tukakase nti biggwa ekyo kuba omusajja muganda olumbe baddi omusika bamutulagadde oba obanje obumira olusoma mugwe nti omusika yes tuli basajja baganda nakwadde ffe ng'abaluga tetutambulira nnyo nyinza kiyita ntya ebintu by'ennyimba ebwebito tetutya bitambulirako but era bwe kiriba kyakubaawo communication ejja kuva mu kakiiko kakyaki but I don't think nti oba kijja kubaawo ffe tuli basajja balokole tetutambulira nnyo ku ebyo ebintu Nsoma kaseera ki k'osinga okusubwa ku mugenzi taata akaseera kensinga okusubwa ke kaseera bwe natuulanga naye ne tunyumya ne tuzanya gemu babiri kuba twali tuzanya ffenna gemu yali emunyumira nnyo kuba nzeera yagimuyigiriza naye akaseera ako mwe nasinga omujjangamu ekintu ekinene ngera muba mumaze ozanya n'agamba mutabani okubanga okuze okulanga bwoti ne bwoti so amagezi agasinga bwe nagafuniranga so ebiseera ebisinga buli lwentunuulya gemu ezo eza playstation naye mba nga ngikutte bwe nti njijukira nga akyaliwo then nga tuzanya naye so ke kaseera kensinga osuula ng'omuntu omukulu yenna nga abasinga balekanye ebimu bye tutambulira ku musumba naye twawulirako yagamba omuzimbi ko bituusewa yagamba tya twawulirako mbu yalama nagamba omuzimbi abantu wemwamugalaniza era n'enzimba eyo yagwako no ye ng'omuntu yaleka kiraamo kigamba nti mumuzimbire bwe twamuziika but with respect nti nze yakisaawo neŋŋamba no kubeera tuli mu kuzimbawo neŋŋamba no amalawo ga kitange tegasobola kubanga gali open way gatyo but we can shelter amalaala ago but ye ng'omuntu tiyaleka kiraamo ekyo nti muba munziise munzimbire wonna mwagamba mu kusaba nti no yali asabye buli lwakutaano olusembayo omwezi mumujjukirenga olwo olwokutaano mumuwe ensonga eyo mwagirinnyako oba mukyagingenda ne mu maaso yagamba bagamba mbu yagamba buli lwakutaano olusemba mwezi no ate ye nga ye tyakyogera this was a suggestion bwe twatula ne community abamu ne bagamba buli lwakutaano abasinga ne bagamba no let's make it once in a year kuba bwe kinaba buli lwakutaano erudda kiyinza I don't know how to say it ne so the majority ne balonda once in a year then abasigadde abati ne bagamba nti buli lwakutaano olusemba mu mwezi but olw'okuba nti mwali mulonze musazeewo mulonde kuba teyali decision yanganze and in fact nze nali ku bantu abali bagamba buli Friday semba mu mwezi but the majority ne bagamba no once in a year then netugamba okay let's do that netulonda date kwe yafiira netugamba now that will be the day buli ng'omwana wabeeranga wawo of course backup ng'ogisuubira embeera ekututte etya nga buli lwokeera gwe kamala byonna mu buli kimu the difficulties zofuna ng'omuntu difficulties zenfuna kuba wasuubiranga nti enkyajja kubaawo naye naba njosezaamu okusabisa kati akaseera kano gwe buli kimu no ekyokusabisa kyo tekimenya but obuvunanyizibwa I think oba camp media team gye yandekera but saakisanga nga surprise nti oba nali sibiswa kuba nabeeranga mu kaseera nga waali era nakolanga ne decision ezimu nga naye olumu ali against ku zo ne but n'aleka buli esobola okuba ntegedde so Katonda alina engeri gye yakikola
nabeera under training nga simanyi kikigenda kujja so wavaawo losi yokka gye nafuna nti avuddewo but ebisigadde nali manyi engeri yobikolamu so I think nti si bwe gubadde gusoose obikola ensonga lwaki kati nabimanyiira tulabidde nga program yali etunyumira abantu eyo mubweyi tulabye nga abapresenters bwe bava ku show yo esigalayo oba ekintu kyesigalawo tusuubire nti kikyolifa teyalabidde eridda first of all kikyolifa teyalabidde teyali program teyali show nga mwabasinga bali mulowooza kuba show eya TV nja kukola kwanga bwe tulina muziki kwepiesi eyo program but eri teyali show eri yali session ya church bantu bakumpewo banya okyogerako ki sikutegedde programming y'olugambo entertainment shows zavuddewo ne bazza kusanja ate obadde nawo evening zone kyakkoze kitya tekyakkozezaamu by the way kino kankifule nga kiri clear nze director wa ABS TV but since agirunning so ebiseera ebisinga programming biki si buvunaanyizibwa bwange waliwo omuntu ali in charge abiddukanya toyagala nnyo kuyingiza mu bintu bya buvuyo naye kokunye kukyokubeera nti gwe director wa TV olwo kyetutasobola okuleka nti nno eyeyita maama wo obudde obwo nabyo omukazi aga nti TV gyokulembera agibanja $5 million nti nno yakola ka voice over clip ekuwumuza ebirowoozo kakana kati amabanja muli mu mbuga z'amateeka mwaka mulamba bukyangagezazizza okubanja omuntu si bigambo naye oba owulira omuntu omubanja tuli mu nsi erimu demokrasi genda mu mbuga z'amateeka bikoze mabegakawo baleeta ekipapula ekya kooti bannamateeka ba kampuni ne bakiddamu okuva olwo tetuddamu muwuliriza kintu awala kyetuwulya lugambo ti abanja but legally tetulina feedback yonna gye tufuna okuva etwabaddamu ekisembayo kimu kyokka bubaka kibowereza abazadde abatakeera kusembeza abaana baabwe mu businesses kubanga gwe kikufudde ekyoli lwatata kusembeza mangu ate bubaka kiba okiweereza abazadde abaliyo nga baleka abaana ebbali n'ekirala tinyinira kyebalinjolera naye kankyongereko bw'olina bw'otandisa oguluminga tetugamba nti ogenda kufanja naye twebuuza bw'olina bw'oguluminze nga muzeeyi we yakola n'ekisemberero ddala era ku kyabaana bingi byogerwa naye oli musajja wabuvunaanyizibwa oli wambavu baganda bwe bakwasiganyiza otya era muli bameka okay nyenatandika n'ekyomukulu ono kyagambye bubaka kiwempa abazadde mu kusembeza abaana mu bizinesi I think business kitange gye yansembezaamu yali ya TV but kino ekyobuweereza nayitibwa buyitibwa tosobola agamba nti omuntu mubuweereza obuguluminga no kisa kya Katonda kyoyinza omuyambamu mubuulira ngeri ki gyoyinza obeera ekintu ekyenjawulo mu ministry era yangambanga ekintu kimu gwe noonya kisa kya Katonda noonya Katonda saba ebisigadde obimuleke then the other side of the business side eya TV ebiseera ebisinga abazadde ekintu kimu kye balina omumanya bw'okola ssente n'ozimba ebizimbe n'olekaawo kyolekedde abaana si y'ensonga wabula kyolese munda mu baana mu mitima gyabwe n'obwongo bwabwe yeba ensonga osobola okukola ebibugaga bingi n'ebizimbe noba tewamuyigiriza ngeri ki ey'obbyahandolingamu era ajja kukomekereza bisaanyeewo so abazadde bangi obasanga azuuka ku makya n'agamba ngenze kukola azuuka 12 talabe ku baana n'akomawo ssaawa ngenze ekyo talabe ku baana but omubuuzi eyo gy'agenza okukola ki ekikuleetera okukola ennyo nkolerera abaana bange so n'onaabo bakolerera ng'obalekera ebyo byonna ebizimbe naye onaaba tobatuuziza n'obayigiriza ngeri ki gye basobola obyandolinga n'oliba ofudde bijja saanawo so abazadde tekiri ku biki betulekera baana wabula ekyo kituleka munda mu baana mu mitima gyabwe n'obwongo bwe ekyo case muli bameka case demo ki abaana bakwasaganyiza tukukulitinga kwa mu myaka gyo okulembera baganda ne bino byonna estate yonna gye bakulekera but questions because rumors ziri ku street balona bakimanyi kwebuzaabuza tibagamba muli bangi muli bameka
anyway ekyabaganda bange obahandulina kyambeerera kyangu nnyo nga wengambe nti mulimu ebintu byenali natandika okukola nga n'omugenzi akyaliwo, so natandika okwandulinga bato bange abamu nga nze abaweerera nga nekitaabwe akyaliwo, so kyo tekimpadde buzibu era nabo tebaddanga okwebuuza kati genda kukola tutya, bo bamanya bumanya nti taata afudde ne kati mukulu waffe kati yalinga taata, kyo kibadde kyangu.